ndoza njagade kutandika na mwana omuwala ono Hadija. Omwana omuwala ono Hadija mwana muto naye bw'oba otunuulidde obulamu bwe bwayonoonebwa gunaaba mukisa nnyo okufuna omubeezi okusinziira ku bitundu bye ebyayonoonebwa. Naye abasawo baatugamba nti kisoboka omwana omuwala ono okusobola okuddawo. Emboozi ye ngenda kugikuwa muwala munaku naye ate yeeyongerako ekizibu ekya step mother oba maama we muka kitaawe okumukola ekigambo ekinene ennyo. Bwe yamuyiira amazzi mu bifo byonna kegamba n'abanga tekyamukola bulungi. Njagadde kusooka kwebaza bannaffe abaasooka mulimu guno. Twebaza mikwano gyaffe abateekawo enkola z'okuyambako nga Prime Radio bwekola. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omwana ono omuwala yali agenda okufa oluvannyuma lw'okutuusibwa mu ddwaliro nga talina ayamba. Bwe yakuba omulanga waliwo abaavaayo ne basobola okuyambako wadde nga tebaayita ku radio eno. Ne babaako kye bakola ekyamaanyi nnyo okulaba nga obulamu bwe busobola okuba nga bwe buli olwaleero. Kiki ekimuleese wano n'emboozi yali etya njagadde kubikuwa mu bufunze abeeko kyakunnyonnyola mu kiseera kino. Amanya gange bampita Katoko Hadija nviira Mbale. Step maza wange yanjokya amazzi. Kale muzadde wange yafa naye waliwo omukyala yankuza nga ndi mwana muto. Ningenda nimbeera naye nankuza okuntuusa wano. Nafunako omulimu n'agenda ewa bweru okukuba ekyeyo. Yagenda ebweru nimbeerako ne bbaawe. Omusajja nayagala neefuulire mubeere mukyala we. Ninvaawo omusajja oyo ngamba kangendeko ewaka mbeereko ewaka. Wenaafunira omulimu gw'obusigalo nja kugenda. Nali nakabeerako ne maama wange oyo ewaka awo naye ng'embeera zampisaamu si ze embeera zoyisaamu omwana. Ngambeera naye taata abeera mu nnyanja alima muceere abeera mu mugga nti abeera mu kyalo mbeera nga si yendi awo ennungi. Omukyala yafumba amazzi n'angamba genda mu nju leero twagala kuwoobeza kawunga mangu. N'afumba amazzi n'angamba Hadija genda mu nnyumba ondeetera akawunga mu jjaga eyo. Kumbe nga ina ekigendererwa kinze sintamanyi. Natambula okuba nga agenda mu nju wenjagala okutuukira mu nnyumba n'okutunula emabega ng'ali kudduka n'esepiki. Wenjagala okuyingira mu nju n'akanyuga esepiki n'etuukira mu kiwato nedda waggulu bwetu mu mabere mwonna. Ninja n'angamba nali saagala otule nange wano nga saagala obeere nange wano nga mpulira obeoze kugobaganya abaana bange benajja nabo wano. Era kyenkoze oba bantwala kunsiba nkikoze. Abantu ne bajja, abantu ne bamukuba, poliisi n'ekuba amasasi waggulu ne bamutwala. Naye nga obujjanjabi sibulina. Abakojja bange baali bakola mu nnyanja naye bagwa eryato ne livuunika ne bafa. Ng'abantu be banyamba weba ekyokulya wadde engoye abantu be banyamba. Kyova ndi mu ddwaliro bali mu kunjanjaba wadde n'omu ddwaliro abantu bampa obuyambi n'okulya mu ddwaliro abantu be bampa ekyokulya. Obujjanjabi mbusaba busabi bwonna obuntuuseeko okubanga ntuuka wano bantu be bandabiriridde. Kyova nzize wano nga baagala kunsala kunkola sajjala ebiwundu binnuma nnyo ebiwundu bya Geja. Naye ate sirina ssente za sajjala ezibangamba obukadde bubiri ate sibulina. Okujja wano nga ngamba bannange nsaba obuyambi gy'eri abantu bonna abalina ekisa. Saba banziruukirire bankole sajjale banongoose ntereere newe naabeerawo nga ndi munaku naye nga ndi mulamu kijja kumbeera kirungi. Kale mbeebaza bonna abanziruukira okunzijanjaba. Naba bonna abanziruukira bambi mbeebaza Mukama abawe basinga okwagala
kuba obulamu bwange bwonna sinkuli sibbonga nafa naye be banwanyira mbeebaza bonna kimwakolera Mukama abawe bimusinga okwagala abawe byonna ebimwagala mu bulamu bwammwe nga abasawo baŋŋamba baagala sajjala ate sirina buyambi niŋŋamba kanzireeko ku bantu abandabiridde okunzijanjaba okuntuusa wano ninzirayo mu ddwaliro obeerayo abasawo badokita ne baŋŋamba gendako ku Prime Radio ayinza okuyamba kwe kujja wano nga nsaba abantu basobole okunziruukirako bamaama ne bataata. Tuli mu bbaluwa ez'okuyambako omwana omuwala oyo tumuwulidde yayambibwako bannaffe ffe gye tutaali naye abamukumu muyinza okuba ate muyina engeri gye mwayambira mu sayidi eyo kubanga embeera yali mbi nnyo naye kaakana nte bwamutunulako yenna ganankandi gamuzimbye ddala bamugamba basobole okumukola sajjale embeera eyo binankani bino babimujjako ebimuzimbi yenna amazzi bagamuyira okuva mu kifuba mu mabeere kakati n'okkirira ebifo byonna ebyekyama kwegamba bambi bw'omutunulako okwatibwa ennaku kikaleke nayogedde nti gunaaba mukisa ate nga nakyo kisoboka okufuna munne. Kakati njagala kutunuuza ku bbaluwa eno endala naye bwe naaba ngimaze ebbaluwa eyokusatu nja kukusaba nayo giwulirize nnyo nnyini ddala ng'era bw'owulirizza zino waliwo ensonga lwaki nkyogedde bwe ntyo muli ebyokuyiga eby'amaanyi nno ddala eri buli muntu yenna ngambye eyokusatu nekamalirize eyokubiri eno ya musajja eyali akola emirimu gye era nga alina ne famire ye era nga asobola okulabirira famire ye n'okugiyimirizaawo eyagenda n'afuna ebirwadde kaakano ennaku zino ebiwulirwa nga bingi ddala ebirwadde ebyo bya sukaali twewuunya sukaali twalinga tumumanyidde mu bantu bakulu ddala ate nga bamutuuma n'amannya nti ezo z'endwadde z'abagagga ekyewuunyisa olwaleero nti n'abaana bato balwala sukaali ekyewuunyisa nti n'abaavu ddala balwala sukaali kale nno buzibu naye mukwano gwange ono bambi sukaali ayina ate kiyamukola ekyamaanyi ekyalabika nga kyamukolera ddala bubi kubanga takyalina kyayinza kwekolera basawo bagamba nti asobola okutereera singa aba afunye ensimbi ezisobola okulongoosa ebyayonooneka byenjagala yennyini akwegambire mu ddoboozi lye. Nze nabebe Amoni mbeera Kiwanga nafuna ekirwadde kya sukaali mazina ki emyaka 3 nekyanziba amaaso gakamala omwaka gumu myezi ng'ena siraba nagenda Mengo abasawo ne baŋŋamba basobola galongoosa ne baŋŋamba baagala $1,000,000 mu $3,000 buli liiso erimu nali nkola nga nina emirimu gyange nga nkola ne kasina ng'eyensobola kukola dde mbadde nsaba ku buyambi omusajja wa famire nina abaana 3 omu mulenzi 2 bawala babadde basoma n'omukyala naye kati asobola balabirira wendi sipangisa kama mwebaza naye obusobozi sina busobozi mbadde nsaba ku buyambi. Tuli mu bbaluwa zaffe za kuyamba twabadde bakusoma ebbaluwa 6 ku 7 kadde kajja okutusalako nagambye nti mulimu ebyokuyiga bingiko ddala kikwetaagisa mukwano gwange olwokuba tomanyi mbeera bweneebeera tomanyi binajjanja tomanyi binaabaawo naye kikwetaagisa nnyo okubeera nga weerinda kigambo kya Luganda
okukolako kulanga teweebalirira tewandiyonoonye budde kyeŋŋamba nti olw'okuba tetumanyi binaabaawo nkya kisoboka nnyo oba kirwadde oba kiki okukufunyaza naye nga tolina kiwateekateeka tolina kiwateekawo tewaliwo plan tubalina gye bali bangi olwaleero mbambi abatalinayo batandikira bakaabya amaziga olw'embeera gye balimu nga tebalinayo basobola kuyimirira tebalinayo basobola kutoola ekinsanyusiza ku Harmony ono nti ye waliwo akayumba era njagala kukwebaza olw'okufuba kuwafuba mukwano gwange naawe ali eyo naddala abavubuka kiseera kino emboozi nnyingi zimunyumirwa naye emboozi zo ziyinza okuba nga oba oliawo tezirina kye ziyinza kubongerako bwe njogera emboozi osobola n'okuteekawo ebirala bingi byoyinza okuba nga olwaleero mwoli obiwadde obudde bungi nnyo obw'ekivubuka n'amaanyi go naye nga biyinza okuba nga tebisobola kubbulula singa wabaddewo embeera yonna enzibu. Njagala owulirize ku mboozi y'omukyalo ono. Mukyalo ono yali tugwenza okugamba nti yeesobola oba ateekateeka obulamu bwe era yali yakatandika okubuteekateeka okusobola okubeera obulungi. Yali ajjudde obuvunaanyizibwa obw'abantu abaali mu mikono gye nga yateekeddwa okubalabirira. Oba oliawo yandibadde alina bingi byakoze mu nkulaakulana gye yali atandise naye olwa ensimbi okufuluma ennyo mu bintu ebitali bimu bingi ebitaasoboka mu kiseera kye. Amanya gange bampita Tracy Kisaakye Namayanja. Mbeerawo obulenzi Luweero. Maama wange mukyala wa myaka 86 naye taata wange yafa baali bamuyita Robben Kubula. Nali nkolera mu Kampala nenfuna obuzibu nenfuna accident nga nva kodi Kampala. Nenfuna accident nali ntudde ku boda emmotoka endala neveeri omusajja yali atamidde n'atukoona ne tuva ku boda nzina wa boda ne tugweri. Omugongo gwange ne gugwira ekiyinja ne kinyiga ne kinjawulamu wano enkizi abamu gye bayita spinal cord ne yawukanamu wano. Kati sawulirirawo bulumi ne batutwala mu kiliniki embali batugamba tusooke ku poliisi ne bagamba mubasoose mu ddwaliro nga mpulira obulumi nga nkuba nduulu. Kakati ne batutwala nzina wa boda ne batutwala mu kiliniki. Kati batutwala mu kiliniki ne tumala okusasula ssente ne tuvaayo ne mbagamba sobola kukola statement ku poliisi obulumi bunzita munzizeeyo eka nze nkole ki nebake. Ne baninyisa ate era boda endala ne ngenderako n'omuntu ne ntuuka ekawempe gye nali mbeera mu biseera ebyo. Naye okeera ku makya nga sisobola kutambula sisobola kweweta sisobola kukola kintu kyonna ng'omugongo gunuma nnyo ne nkuba enduulu ne ngamba naye mujje munnyambe. Ne bannyamba ne bantwalako mu kakiliniki era akalala omugongo ne gugaana. Kakati ne bagamba tukoze tutya. Abantu mikwano gyange ne bajja ne bagamba tumutwale mu Kosu eddwaliro liri ekisubi likola ku byamagumba. Kati bwe twatuuka Kosu mu ddwaliro ne batugamba tusooke twewandiise tusasule consultation fee $600. Mikwano gyange ne bazisasula. Kakati ne bantwala mu kasenge omusawo bwe yajja Dr. Father ba Dr. Bamu na Dr. Yonankolako nankebera n'agamba gwe weetaaga osooka okole CT scan tulyoke tuzuule ekikuluma kubanga olabika olina obulumi bungi tetumanyi biki ebyayonooneka mugongo gwo oba gundi navusi oba biki oba disiki zibaali zitya. Kati mikwano gyange ne banzijawo ne banvuga ne bantwala mugundi mu Kampala Imaging Center eyo nga ku Wampewo Avenue ng'oyingiddeyo munda. Kampala Imaging Center ne bantwala mu kyuma kyabwe ekikebera emigongo. Results ne zivaamu ne bazimpa ne zisoma ne ba doctor ne bajja ne bangumyawo ne bagamba nti oyina damage y'amaanyi wafuna disiki zange zaseeseetuka. Disiki emu yazimba bagiwandiikako nti one disc is bulging. Disiki emu yaseeseetuka yo neeseeseetuka mu kifo kyayo. Kati disiki emu yazimba
kyekisinga okunumya ennyo omugongo muno. Kakati disiki emu yasesetuka negenda atawala weteri supposed kubeera. Kati ebinywa bino byerya byenyiga mu kifo kya disiki ezo okubanga ziri mu makati. Kati ebinywa byerya byebinumya ennyo omugongo n'empulira obulumi obw'amaanyi ennyo. Kakati ne bantwala ne malwaliro amalala okutuusa mikwano gyange bagamba eyo kosu twadde emirundi ena nga kyekimu. Ne bagamba gula amakerenda nga makerenda pain killers bwe zigwawo ng'obulumi buddamu. Okutuusa mikwano gyange bantwala mu ddwaliro Mukono baliyita Precious Medical Center liri ku Kayunga Road. Eddwaliro eryo likola ku bantu balwadde b'amagumba. Kati bantwalayo dokita n'ampima. Dokita bwe yamala okunkebera n'agamba nti ono mulwadde muyi, tulina kukola ki? Tulina kumuwa kitanda. Nali nkuba enduulu buli bwe bankwata nga nkuba enduulu nga sisobola kwekyusa, sisobola kutuula, sisobola kusitama, sisobola kukola ki. Dokita n'ankuba empiso mu bulago, empiso 2 ku nsingo, n'ankuba empiso 4 mu mugongo. Kati awo pain killers ezo empiso ne zinyamba okubanga nsobola okuddamu okutuula. Ne mbaga mumpe emmere ndye kuba nali nga sirya mmere, nga saagala mmere, nga n'ekyaye. Kakati ne bandeeta emmere njirya. Ne mbagamba naye mwondeke nsooke ntambulemu. Ne bagamba ezo zibadde pain killers, okyali mulwadde nnyo, tugenda kuwa kitanda. Ne bampa ekitanda, ne basooka ne bagamba mutuwe emitwalo 4 egy'okukebera omusaayi. Mikwano gyange ne bagisasulayo ssente ezo emitwalo 4. Ne bampa ekitanda. Ku kitanda namalako emyezi 4 kitundu nga bakyankolako. Ne bankolako bagiyita skin traction, bakuteekako bloka ku magulu gombi zisobola okusika ebinywa bigende bidde mu kifo kyabyo. Ne banteekangako zikanula, ne bankuba empiso, ne banteekamu eddagala lya buli kika. Ne bagamba tonnaba myezi 4 nga batukozesa exercises. Waliwo n'ekigaali kyotuulako n'obanga avuga eggaali naye nga kigaali kiri mu kifo kimu, olina okivuga muscles zikole ki, ziterere zidde mu position. Namala myezi 4 kitundu ku kitanda nga mikwano gyange bajja nga bandaba. Sente ze bansaba zaali nnyingi nnyo. Mikwano gyange ne bansondera. Waliwo ne mukwano gwange nali soma naye ali Kenya, naye namperezako sente. Ne bansondera sente ne nvayo mu ddwaliro. Bwe navaayo mu ddwaliro ne banzizaayo wa maama wange eyo mu kyalo ew'obulenzi. Kakati banzizaayo mu kyalo nga maama naye talina buyambi. Mukyala wa myaka 86. Maama baali bakamulongoosa amaaso naye nga amaaso ge gatiirika teganawona bulungi. Nga maama ayavula bwavuzi kubanga naye alina obuzibu bw'amagulu, alina arthritis. Amagulu ge galimu ebinywa bye tebikola bulungi nga tewali asobola kuyamba mune. Maama ayavula, nange ndi mulwadde. Ne baleetayo muzzukulu wa maama tuyambeko awakaawo. Kakati nembeeraawo nga ntambulira ku muggo, sobola kutambulira mu bbanga. Lumu nali ngudde, nali ngenda kuddamu okumenyeka kubanga wakaawo emanju. Waliwo ebiyinjayinja ebitansobozesa kutambula bulungi. Omuntu alina kunkwata ku mukono okuntwala emanju balina kunkwata bukwasi okutuusa le balaba nti nedda katukuleeta ebbaketi 2, emu ya long call, emu ya short call. Nga short call ne long call mbikolerawo mu ddiiro nga nga sina maanyi gatambula kukola ki, kugenda eri mu manju, nga byonna mbikolerawo mu ddiiro. Negenda ne bayiwayo. Kakati nga mmira amakerenda ga maanyi nnyo. Bwe mba sigamize nga spasm omugundi zatandika okunkwata nga ebinywa byange byesika, baziyita spasms. Kati ebinywa ebyo nga bwe byesika, sisobola kukwata kikopo kya caayi, sisobola kulya, sisobola kutuula nga ngwa bugwi wansi. Kati nga buli lunaku nina okumira amakerenda aga spasms, aga pain killer n'aga gundi disiki zino kubanga tezinnuma nnyo. Maze emyaka 4 nga mmira amakerenda ago naye nga ne ssente zigagula sigalina. Mikwano gyange be bansondera buli kaseera, buli kimu nga bansondera eddagala, buli kimu kye neetaaga, emmere, be nasomanga nabo, abawala n'abalenzi be nasomanga nabo nga bansondera ssente ezikola ki, ezinzijanjaba. Okutuusa ku lunaku luno bantutte malwaliro mangi nnyo. Waliwo n'eddwaliro lye bantwamu eddala ne bagamba sooka oddeyo bakole sikaani endala. Ne bagamba nti ate bo beetaaga bazuula ekirala ekinnuma kubanga obulumi bungi. Mira amakerenda tegalina kye ganyamba. Bwe mba simize makerenda ago omugongo gwesika nemba ngo omulwadde w'ensimbu ng'ate si mulwadde wa nsimbu. Muscles zeesika n'engwa. Ne mikwano gyange ne bajja ne banzijayo mu kyalo ne bagamba katukutwale mu Kampala omugundi mu MRI scan.
MRI scan bagenda okutugamba nga sente nyingi nnyo tetuzisobola. Kakati abazira kisa mu Rotary Club eri Mengo, Rotary Club Mengo batulawo mu Popo Community Center ne bansondera sente akakadde kamu kitundu ne baziweereza mu Mengo Hospital zaayita mu Centenary Bank ne zigende Mengo ewa Dr. Kawooya akulira ebyamagumba Mengo Hospital. Kane bangamba nti nze nja genda bugenzi mu ddwaliro imaging center yo teri mu ddwaliro munda mu Mengo gende ekyuma ekyo kigenda mu kisenge kinene nnyo. Baba kinteekamu namalamu essaawa emu namba n'ekitundu. Kakati ngeri bandaba ku TV ba doctor abo nga bawandiika. Bwe namalamu essaawa emu kitundu ne banzijamu ne bandaga report ne bangamba olaba ebivuddemu ne babindaga ne bangamba ddayo wa doctor bamuyita Kajja ali mu Abbey Clinic Wandegya. Yansindika ngende nkole MRI scan kubanga naye mukugu nnyo mu byamagumba Mulago. Naddamu n'alaba report yava mu MRI scan n'angamba nti kakati oyina ate okweyongera okukolebwako. N'agamba naavusizo zaafuna obuzibu. N'angamba ebinywa byetaaga okukolebwako kwongera okukolebwako naye ate naavusizo zetaaga immediate treatment. N'angamba naavusizo zanyigirizibwa nnyo kati bwona olwawo okukola ku naavusizo ojja kufuna stroke osanyalala omubiri gwonna nga tolina kyoyinza kukola. N'angamba the earlier the better. N'angamba nti bankoleko mangu nnyo naavusizo ezo zitereere obusuwa obwo obutinya obwo bwe batabukoleko omutwe gujja kutabuka mbeere nga tensanyaladde. Kakati bwe yaŋŋamba bw'atyo nga sente ez'okukola ku nerves sizirina ne sente ez'okuddamu treatment endala nga sizirina. Kati nembeera kati nga ndi ku pain killers mikwano gyange bansondera ne bangulira eddagala we Wandegya mu Holoseero. Kakati okutuusa lwe banzizayo ate mu kyalo. Bwe banziza mu kyalo nga bangulidde eddagala lingi nnyo kubanga bwe sirimira mbasobola kutambula. Eddagala eryo bwe siririmira spasms zinkwata. Abamanyi ekigambo spasms kwegamba ebinywa byesika n'obeera ng'omuguu w'ensimbu n'obeera nga weesika. Sisobola kukwata kikopo kya caayi kunywa, sisobola kukwata jjiiko kulya mmere, mba sisobola kutuula, mba sisobola kukola buli kimu. Baba balina kunsiba migwa, emikono nga bagisiba emigwa n'amagulu nga bagasiba emigwa nga balina kunywesa bunywesa, balina kuliisa buliisa. Kakati ne banzizayo mu kyalo ewa maama, era banzizayo mu kyalo ewa maama. Maama n'akaaba amaziga n'agamba nti kasinze omukazi ndi namwandu ndi wa myaka 86 nakuyamba ntya ng'ate nange siina buyambi. Maama eriisa eri mubalirongosa n'eriisa ddabaga dirongosa amaaso ge tegalaba bulungi. Kati yeekulula ku ssaawa eno maama wange tasobola kutambula, ayavula bwavuzi kubanga amagulu ge naye gamuluma. Ne tubeerawo nga ffena tetweyamba era ne baleeta omuzukulu omulala n'abeera ng'atuyamba awaka wa maama. Kakati bagenza okulaba ng'ate era omugongo guzeemu gunnuma. Mira makerenda kunaku makerenda 10 naye nga n'amakerenda sisobola kutambula era abantu bampanirira. Nabeerawo mukyalo omwo omuzira kisa nangulira obuuma bw'okutambuza babuyita walkers. Omukyalo eyangulira obuuma bwe bayita walkers yanyamba nnyo kubanga omuggo gwe nali ntambulirirako nalinga ngenda kugwa. Buli lwe ntambula mpulira ngenda kugwa nga nkankana. Omukyala n'akwatibwa ekisa n'agenda n'ayogera n'abantu abazira kisa abalala ne badonatinga walkers ne bazimpa ntambulireko neme kugwa. Era kati walkers ze ntambulirako naye sisobola kutambula distance nene, sisobola kutambula wala, ntambulako wano na wali nenkomawo ate nentuula wembadde kubanga ntya okutambula ewala. Nyinza ate amakerenda nyinza okwesika n'engwa. Ne baddamu ate ne bantwala ebbombo mu ddwaliro ly'ebbombo. Dr. Bombo n'agamba ddamu bakebere x-ray. Bankoze CT scan nyingi naye tebankola nga x-ray. Ne bagamba nti osanga n'amagumba galiko ekikyamu. Kati dokita n'ampandikira bankole x-ray ngende mu Kampala Imaging Center bankole x-ray. Oba mitwalo nga 35 oba 3 simanyi. X-ray yo nti ejja kuyamba dokita oyo kwongera okulaba oba amagumba gange nago gatuusibwako obuzibu kubanga zino MRI scan ziraga ndooza ziraga muscles, ziraga discs n'ebintu ebirala naye x-ray yo ya magumba ddala. Kati x-ray yo sinaba kugikola kubanga sinaba kufuna sente ezakola x-ray.
waliwo abampaako sente ezimu naye ate nembeera nga sirina makerenda sente nenzitoolako ne baŋŋamba nzije Kampala nga sirina sente za ntambula nga nina okuteeka sente mu mmotoka y'omuntu ayimina amafuta nina okusasula sente bateekemu amafuta mu mmotoka y'oyo omuntu ananyamba okundeeta Kampala kubanga baŋŋaana okuddamu ate okulinnya bodaboda zinyongera bulumi naye olw'okuba nti oluusi mba sirina sente zimala kuteekamu mafuta mu mmotoka mpalirizibwa okulinnya bodaboda zindeete okunzijanjaba okuva mu kyalo. Nabaawo programu zempulira eyo zempulira ekiro primary radio eyaba advent nga bayamba abantu abalwadde abalina ebizibu neŋŋamba nange nja kujja wano ku primary radio nsabe obuyambi kubanga baŋŋambye nziremu nkole x-ray ne baŋŋamba nkole bankebere nerves mu private wing emulago kubanga yeri doctor ow'amaanyi bamuyita Dr. Matovu gwe bansindika ankoleko examination za nerves bagamba nerves zange ziri compressed nti nerves ezo kwegamba zanyigirizibwa bwe banaalwawo okuzikolako nja kufuna stroke nsanyalale omubiri gwonna nga sina kyensobola kukola kati zino nerves zeetaaga okukolebwako amangu ddala naye sinafuna sente zikola ku bintu ebyo byonna naye nga dokita oli omulala eyasembayo okunkolako yagamba nti bayinza okunkolako operation ku gundi kuno ku spinal cord balabe disiki ezo baba naziza mu kifo baba nakola ki nsobole okuteerera nziremu ntambule bagamba nti siri muntu atasobola kuddamu kutambula bagamba possibility y'okutambula njirina there is a possibility of me nziremu okutambula nti nkyasobola okuddamu okutambula senga nfuna ba professional doctors orthopedic doctors abasobola okukola ku magumba gange nja kuddawo ntambule naye munnange sente ezisasula ba professional orthopedic doctors sinazifuna naye nga gye bali emulago mu private wing ba doctor abakugu ne mu Kampala International Hospital ba doctor abo gye bali abasobola okunkolako ku muscles nezidda mu position neziterera disk nezidda mu kifo kyazo ne nerves nezikolebwako bankoleko munyambe munsondereko ku sente ngende bankoleko ku nerves zino kubanga nerves zinyigirizibwa bwe mbasimize makerenda mpulira nga ayagala okutabuka omutwe bankoleko ne ku kino ekintu ekinsika muscles zinsika nembeera ng'omugu w'ensimbu nengwa wansi nga tesiri mugu wa nsimbu naye muscles zino ebinywa binsika olw'okuba disiki zaseesetuka ne ziba mu kifo kyazo enkizi eno bwe bulamu bw'omuntu yewaniridde obulamu bw'omuntu enkizi bwe banga ndwadde omubiri gwonna guba mulwadde kati obusomyo bwonna bwonna obusuwa bwonna bunavusi bwonna bwanyigirizibwa bwetaaga kujjanjabibwa naye bwonna bwetaaga sente nnyingi kubanga ba private doctors emulago abakugu gye basinga okubeera kati ba doctors abo mbamanyi bampa contacts zaabwe waliwo yampa contacts zaabwe ngendeyo basobola okunkolako nenzirawo nentambula ne nerves zino neziddamu nezikola bulungi brain yange nebanga ekola bulungi bebatankoleko mangu ngenda kutabuka omutwe ate ensanyalala omubiri gwonna mbeere nga sikyalina kyensobola kukola nga mbeera mu kifo kimu nga short ko mukolera mu kifo kimu long ko nga mukolera mu kifo kimu nga buli kimu nkikolera mu kifo kimu naye kakati omuntu omukulu nganze okubanga buli kimu nkikupupu byonna mbikolerawo bwentudde ng'ate nkyasobola okweyamba siri mukadde bwe baba bankozeeko nsobola okwekolera buli kimu era nsobola okuddayo nenkola nenyamba maama wange nenyamba ne baganda bange bamulekwa nenyamba n'abaana babaganda bange nze nsaba buli muntu yenna gy'oli abali mu Uganda abali ebweru mwenna abampulira nga njogera ku radio eno prime radio munyambe bannange bankoleko nzirewo mbeere mulamu ntambule kubanga nali ntambula nga netambuza nga nkola nga nyamba mama wange nga nyamba baganda bange nga nyamba bazukulu ba mama wange babaganda bange abafa kati sikyalina kyensobola kukola tusabirizanga bamasiikini eddagala banyamba buyambe okulingulira ng'ate nina okumira ndagala buli lunaku mira makerenda 10 kati myaka ena buli lunaku nteeka okumira makerenda bwe mbasimiza makerenda ngw'ekigwo mbanga omugu w'ensimbu naye nze siri mugu wa nsimbu bannange binywa bye byaseeseetuka ne biva mu kifo kyabyo
munyambe nange negomba okutambula okuddamu okutambula emyaka ena gye mmaze nga sitambula nga ndi mu bulwadde buno bunnuma bannange giyitiridde obulumi bunzita mugongo gunzita spinal cord ennuma enkiza ennuma nnyo buli ssaawa nina okumira amakerenda agamu ngamira dokita yaŋŋamba kumira amakerenda nga 6 naye nze kati mmira amakerenda 12 oluusi 10 olw'obulumi obungi kati mmira overdose nsobole okubeera nga siwulira bulumi naye nga sirina kumira overdose n'olw'obulumi obungi mba sirina kyakkola munyambe mwenna bampuliriza abali e Bulaaya abali mu Uganda abaliwa mwenna bampuliriza badokita abakola ku nerves bangi gye bali abakugu abakola ku diski abakola ku muscles abakola ku spinal cord gye bali naye munange sente ezo sizisobola sikyakola bannange mamange mukyala mukadde wa myaka 86 takyalaba bulungi ayavula bwavuzi fenna twali asobola kuyamba munne sikola ne mamange mukyala mukadde nze nandi muyambi ate kati naye tasobola kunyamba fenna tukaba bukabi naye nsaba mutuyambe bambi